by the way. Payo omutwalo nkuleke. Kizibu. Tebaba nazo. Taba nazo ekyo kyonkusiba. Tokulina. Nange nkusiba mutwalo. Tosobola bana mutwalo gwe. Ano wagamba neighbor. Kuliwa. Omutwalo. Tokulina. Ije. Kenda yo. Who? Ikwe. Sure. Chogede na luzungu. Come I give you. Kampite ne wampi. Gwe. Okusaga bakuyita batya mu luzungu. Okusaga? Njagala mugamba tosaaga. Sagging. Kagaiza. You are sure? Okay. You cannot. Yeah, I can get a change. My God. Hey! Right, I'm going to get. Waiter! Deto mwana leta emitwale now. Waiter chali okumbu. Yingini ya uli aina emitwale inadduka. Bling. Mnonte si. Musajja woziza nawe kuula. Engineer. Gwokutte gobba. Oyo akuloga. Late. Era akusanga ebweru etantereke. Ne baba. Eta bamenye mu lumu. Oyina ku kati 5 kati gwe muddize zineeno omutwalire ne change. Oba ngende nga kati gwe zaayezo. Kangende nga muyimbira akayimba ko China ayinza ofuna ekisa. Nampaaka ebiri. Ati gende eri bwoti. Gende eri bwoti. Indako. Muyiye. Kambere romantic. Ng'abasajja. Baby. Bunyu. I want to be romantic. And I want to come to you and I bring you money. So if you feel like it is okay being romantic enough, you give me some 20K. Oh yeah. Abasajja babera batya romantic. Gwe bayimuyiye. Ayinza nozikwazo nagamba. Ayise ngamba de naye akayimba k'oluzungu kemmanyi. No. Yimba we ugondi whenever. Oba stand up. Oh me. Raise me home. For me. Bambi. Where is all my feet somewhere? Bambi. Follow my ring. Bambi omwana yawulira bulungi. Hey! Kiwulidde omukwano kigamba bambi zisigaze zonna. Baby, what do you say? Puro. Oh my God. She want to say something. Oh, say. Yeah, just sing me in a Lugbara so that I give you only 5. I sing what? Yimba Lugbara. Yimba Lulugwana. Why? Ezo kanzirie. Ako. Indako. Let anzirie ezo naze kula se. Ate bikambwe. Chogera chiduro. Noah. Sing for me Lulugwana. I give you 5K. Wait. Mwana naze kula sente. Lugwana sirisi siruia. Aha. Puro. Obandu tandike entia. Muyiye. Okay, now this one. The first balance. Now I'm working for this one. Lugwana. Lugwana. Let me be here. No, when njagire enchi jembande eteyo. Mbulete. Tandika. Amuyiye. Emuyiye. Lugubara. Okay. But you're going to give me. Okay. Anyorina wake up tieri 1 year. Anyorina wake up tieri 1 year. Wake up tieri 1 year. Anyorina wake up tieri 1 year. Mwe bitundu kandeke mwe bitundu. Teka mu. Diera mwana biri ko pier ngana nyaku mwana. We. Ezo siwe dempa balance. Mbabu machitundu. Muganda wange. Bano baba bakambwe. Tubonye. Obadde oyimbira 15. You know what? You are thinking actually that's not my. No, that is the same. That is same that people. That is same people. That is same people. Oh, not in North.
kyogamba mpuuga n'abedi si be bamu. Mingoni mamuke. Musajja kwata motereke gwe yaterese. So mba akatwalo. Kale akatwalo sikaliwa. Gwe tuwa akatwalo kaffe mwana. Awo buli yazina manager. Anti zimuwe 5. Ekwata. Tozibuzaabuze. Tozimu ziteeke nzo kati gwama gwakwata. Bamma badde nkya bagamba amawulire. Bwe twakomye bwe tutandikira. Amawulire bayingira studio. Yes. Omu asoma omulala n'addamu. Yes. N'owulya nga muli gatambula. Kati tuyingidde. Baneka Grace, how are you, baby? Oli bulungi. Kaako kalabaako. Yo. Kaddusi ka misinde. Bambi. Kayina ebirooto. Birooto byako bambi. Bwana bwe Sweden erema. Kale tugemu. Tuli mu studio. Radio. Yes. Basoma amawulire. Jangu wane. Pulo yayo. Basoma amawulire babaamu aba. Babiri. Omu amaliriza omulala n'akwatamu. Ng'owulira amawulire gatambula. Teekayo. Murusiibye mutendo bannaffe abatuliza amawulire gano ku Radio Simba ffe empologoma ennungi ey'eddembe katutandike n'amawulire gatambula mpola ku sayidi z'e Masaka. Amanya bambirese Njovu Ivan Kasolo omutumbeeto wamu ne munnange Kalungi Brian Tumbeeto Bigi. Enjuga abantu beno beyiye e Masaka okugenda okuziika omwagalo w'abangi Segirinya bambi yabagenzeeko era abantu abafutu soldiers n'abandi bambadde ready ne beyiwa e Masaka okugenda okuwerekera ku Bob Wine ne banne. Nkugambye basimbye lukakala nnyo era we nkugamba muganda agamba kyosimona kyonna mwetooke nga oluvannyuma lwamaze okuziika nga abantu bonna bapepa bambadde ebimyufu byonna bambi bawerekedde omugenzi Segirinya era yabadde ntujjonjerere. Gano gabadde mawano gennyini okusinziira ku bintu ebyabaddewo nti nno tetulabangako nnyimbe zibeera bbiri ku kyalo kimu nga zonna zikukuwagira omuntu omu. Era oluvannyuma lw'omulambo munnange Maiti okubeera mu nju abafuutu soldiers bonna ne bagyetooloola nkugambye baagaanye nga muno baagala okugutwala eri ku kisaawe ate munene bagaana. Omusajja agwe bamanyiko nga mpuuga nga olekeddwako ne mune Abedi Bwanika bagezezaako okufubiriza omulambo wabula omulambo gwaganye okujja. Kati nno maama w'amaana n'avaayo maama wa munnange w'omugenzi n'avaayo n'ayogera bingi nnyo era munnange byasamizizza eggwanga. Maama w'abaana yeebazizza mpuuga mbuno amuyambye nnyo kyokka bugenza okutuuka olwaleero olw'eggulo nga maama w'abaana agamba tebaamulekedde yadde ekikome. Ababukaabi agamba wulire bwe gatyo nga gatambula gali ku sipiidi mangu owulira gali ku system. Yes. Kati ag'engulu. Yes, good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for coming and watching over our TV. Very beautiful for that reason. The most reckoning bulletins. Segilinger in Uganda is raised over dead on the soaring buried. There is in California is raised on fire. Both was working everyone is raised crying in tears. The news in details. Segilinger in Uganda has been the story of Honorable Mpuga. Ekisajja tekyagala osome mawulire ekyo. Ontaasizza munnange. Buli waba ogenda osoma nga kikuyita. This is what they call money, extravagant money. This is what when you are rich, you just extravagant anyhow. Engineer, leka tukolere abantu naawe. Toddamu sente zo tetuzaagala. Ani. Otwonoonera jjo okwo. Twala eri nange sijagala. Ngolooza nze agyagala ennyo. Tukomaawo. Amawulire tegannaggwa. Leka naawe. Tegannaba. Tetulinayo kala ketusobola bakolera. Sebo olina osoma amawulire. Manterekeraako vubuka. Zinterekerera zina nsawo. Era nteeke wano. Nkunyenyayo gumu ekitundu. Sebo manager ali wali alowooza twerabidde. Tosobola kulya. Senkubuulira. The news in details. Segilinger in Uganda has been a those working of office in Kawempe South, and people have been lost alive in Kawempe, and of course, the people in the road in Poger, to us trying to say that was working of lots of everybody in Massacre. Oh, Massacre. My God.
Ano tuyimye kakisiru tukayimbe fembi gezamani yakakubya emisiminya mu nyangonoma waliwo ayagala okuya naye ŋŋanye yaliwa naye ŋŋapulo aliwa gwe muwala gwe oyo omuvubuka gw'osongamu yaguza ebbiya ojja kuddayo ololeba tonywedde ebbiya mu aba n'amanya nze nkubuulire pulo nga tufundikira omwaka bingi ebibaddewo bannange ebintu bitambudde mu mwaka nga gugwereraawo naye ekintu ekisinze okukola amawulire waliwo sound za tiktok ezibadde ezakabi nga Desemba atandikaawo Novemba zibadde z'amaanyi abantu babadde bazaagadde ekituufu ng'abantu baziwoomeddwa ne tugamba nga z'amaanyi tugenda kukola bwe tuti omanyiyo mmeka nyingi nange manyiyo nyingi abantu bange baabano wano naawe ababo baabaawo eza Novemba ne Desemba tuli ku sound za tiktok zino ezisembyeyo koona akantu baliwo abange pulo ababo baabano oyitira wano nodda wali bwoti abange baabano gano gonna makye gange wama mumpe energy awo koona akantu awo waliwo ekimotoka kyali kigenda n'amugamba togikwata nnyo buleeki pula bano balabika batujoga wama abeewange eno sound yatambula nnyo era mukimanyi yali bweti comedian yekikola egamba bwati alimba pulo kwataawo kano kaali kakabi byali biseera byakulamaga omwana yajja n'amubuuza munnamawulire n'amubuuza where are you coming from omwakana ne kamuddamu ne kamugamba I came using foot pulo njabbawa mwe temutusobola ono yali musajja atambula nnyo n'alyoka amuyita n'amugamba kigozi kwataawo eno yali yakabi waliwo eradduka emisinde najja n'amugamba emisinde n'amugamba mulife don't run pulo ebo bujangwa eno yatambula nnyo kano kaali kayimba njagala munziremu abeewange katambula nnyo n'agamba ono ye bongo andulu pulo kwataawo eno yali yakabi nkwongeze abeewange we mutanziramu nga mmanya temwagimanya mwenna ebakwatako yali y'amaanyi nnyo mugiwulire yakabi nnyo tambula omukwano teguzibibwa ku